Mu nteekateeka y'okutumbula ebyenfuna by'abantu, aba microfinance basinkanya abasiraamu mu disitulikiti y'e Butambala okubasomesa ku nteekateeka ya Islamic banking. Bano bagamba nti bakuyitira mu ssako ya Nakasero Muslim Foundation Islamic Sacco okulaba nga batuuka ku basiraamu. Bwe tukuwola ku nkola eky'Ekiyisiraamu naawe ssako bw'otuuka nga Nakasero mmwe bwe mugenda okuggyayo ssente nabo balina bawolera mu nkola y'emu. Nga naffe bwe twazibawadde si kuzibawa ku nkola ya Kiyisiraamu olw'okuba abamu bamanyi nti amagoba matono nnyo, ate mmwe eri ne bazibaweera ku nkola nga ndala nnyo. Mu nkola eno bakutambulira ku nkola y'amateeka agafuga okwewola mu busiraamu. Tekkiriza kutunda ssente kuziguza muntu akola bizinesi. Singa otunuulira conventional banking yeegamba nze nina omutemo gwa ssente zange oba biliyoni naye netandika okutunda 30%. Naye wano Islamic banking y'okuteesa omukago ku ngeri ki ssente ezo gwe z'ogenda ozikozesaamu era ne mwekenneenya zigenda kuzza magoba genkana ki. Kati okusinziira ku magoba ago ge mugabana. Kyokka n'abatali basiraamu nabo si baakulekebwa bbali. Si abasiraamu bokka era mulira tubagamba enkola gy'oyinza okuyitamu okufuna ssente sigamba nti basiraamu bokka be bagenda okukola ki okufuna ssente. Kati bano baagala abantu okwegattira awamu okulaba nga nabo baganyulwa mu nteekateeka eno. Yaffe y'abantu abeegattidde awamu abali mu bibiina ng'omulamwa gwabwe omukulu gwakulaakulana. Abamu ku basiraamu be twogeddeko nabo baaniriza enteekateeka eno. Abantu bulijjo bw'oba mwagala abantu bafunemu, abantu bateeka okusomesebwa. Abantu bamala okusomesebwa nze ndaba enkola nnungi nnyo. Tuyina amabankisi bano ge tubadde twewolamu ate galina ssente nnyingi nnyo zigatukola zigatujjako nga black. Abantu abasinga wano abakyala tubadde tubeera mu black tamagoba mangi nnyo. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.